Bino bye birooto n'amakulu gaabyo. Omuntu okuloota ng'okola ekibuuzo. Mpulidde bangi abagamba nti ndoota nnyo nga nkola ebibuuzo nga ndi mu kibiina oba nga nnawe ntudde nga bampadde tesiti. Abamu tesiti bagigwa, abalala ne bagiyita. Abamu ebibuuzo ebyo babigwa, ate abalala ne babiyita bulungi, ate abalala ne bafuna abayambako okola ekibuuzo ekyo. Kino kitegeeza ki? Mu bulamu bwaffe obwa bulijjo tubeera n'ebitusoomooza nga bingi era nga tuyita mu kugezesebwa. Nga bwe tulaba mu Bayibuli, Katonda alina abantu bangi be yagezesa. Nga w'olaba Job, Katonda we yamugezesa okulaba oba nga gwakkiririzaamu ddala. Kale naffe mu bulamu bwaffe ebigezo ng'ebyo bijja. Ekigezezo kiyinza okuba nga kya mwami wo ng'alina kyagenda okukola akugezese, oba ng'oli mu kiyitamu essaawa eyo oba nga wakiyitamu. Ekigezezo ekyo n'okiyita oba n'okigwa, ayinza okugamba kandabe omukyala ono bwe muteresa ssente zange zino asobola ozikuuma obulungi. N'oba mukwano gwo oba muganda wo, kuba bangi oluusi baweereza ssente, naddala bano bannaffe abaagenda okukuba ebyeyo ne bazikwasa baganda baabwe, bamaama baabwe, mikwano gyabwe, naye ssente ne bazikozesa mu byabwe. Ekyo kiba kitegeeza ki? Nti ekigezeso ekyo kigudde. Bangi era babikola okugezesa okumanya ani mukwano gwange. Kale ekirooto kino singa ogwa ekibuuzo ekyo, ako kaba kabonero nti okugezesebwa kw'oli mu kuyitamu ogenda kugwa. Era kiba kitegeeza nti oyo abadde akwesiga aba takyaddamu kwesiga. Naye singa oloota ng'ekigezo ekyo kiyita, kiba kitegeeza okugezesebwa kw'olimu oba kuwayitamu oba okujja ogenda kuwangula, kubanga oli muntu mwetowaze. Bakama baffe batuteresera ebintu oba ne batubuulira ebyama ebya kampani ng'ayagala kugezesa oba asobola okwesiga. Kale nno kye kigezo ky'obeerako. Jjukira nti ne Mukama Katonda yennyini akola ebintu ebitugezesa. Ayinza okukugezesa ng'akuwa akatono alabe okusobola okumwebaza, oba asobola okuwa akatono gwe koyita akatono alabe okusobola okuyamba abalala. So bw'otaba mwegendereza osobola okukigwa. Kino kye kirooto kyo eky'olwaleero. Lekawo comment, teweerabira ku subscribinga era obuuze n'ekirooto kyo.